nze si musajja wa demokrasi onyuma demokrasi tekiriyo soko mbuliraje teri kati demokrasi ki mu Luganda demokrasi nduza kwe kufuga okwo olaba nawe olowooza bulowooza omangu agenda ga demokrasiya enfuga ennungi aganyulwa very good kati njagala mpeyo ensi bbiri ezirina demokrasi tekikyo kibakya demokrasi oli akusibako obusibi kintu naye nga naye akimanyi tekiriyo kinga fighting kwekulwana eating kwekulya demokrasi kyeki nti gwe singa ogamba nti tugenda fugibwa kabaka n'abaami be n'abaami b'amasaza simanyi abaami ba kabaka basaabataka oyo ye demokrasi wammwe ebungereza eba eriyo demokrasi lwaki n'abakyala yafuga oba kabaka ogu bw'avaako mbwasikira omwana is that democracy exactly ate mu democracy the majority abangi bebawangula naye gwe lwaki mu America electoral college ey'abatono esalirawo abangi atwagala Trump nedda ffe tulonze gundi Biden is that democracy era nga mu democracy mubamu n'ebisanja ziruyita term limit genda e Germany ombulire yakabafuganjira mu maka abatwala oba otegera logiki teri kye bayita democracy wabula mmwe ennonda gye mulonze okwefuga yeba democracy mwe gye mutwala ngammwe katujjewo kiri ekyokulowooza demokrasi yasimanyi kwekulonda simanyi okukola ebyo byonna byakifere singa Bungereza eziri mu monarchy exactly ye ina demokrasi eki oyo ye demokrasi waabwe nti kabaka tagambibweko bwakowa prime minister agenda nga talina nagwe yeebuuza talina ye muntu yekka alina ATM mu nju genda mu lubiri lwa kabaka e Bungereza alina okubeera ne kabanka ke mu nju kwegala mu nju ogere nyangu sente ezo zibaawo taba na passport taba na number plate talina visa ya date ati wataba kati kye yetaaga ki kati oyo omuntu ali above others kwegaba tuyita mbu bigger than equal kwefena tuliba human egwe ne twamba oli munene osinga abalala so kati bino tebyo na makulu nti demokrasi kati bo bayimba demokrasi simanyi gundi demokrasi battagadafi ne tusirika nga tulaba ne balwanyisa Mugabe ne tusirika Mandela bamusiba emyaka 2 mu ejo egyekutte kyokka ngo jeke egyekutte libajjanga bamusibayo ogumu emyezi gumu n'amwezi nga kumpi emyaka ngaaga bagenda omutambu simanyire erizidinga akaddi yako wali omusubira kukola ki emyezi omwaka amaliza ali myaka nga 3 plus nga musajja wattu akaddi abo bennyini be basudde Sudaani ne bagamba Bashiri mubi Bashiri bamuyodde bamutadderi kati Sudaani dagalo beekuba ne Buruhani bo bagamba demokrasi ne bayiwa mawanga gaffe gono ne kate onde bo bafunamu Democratic Republic of Congo labambu Democratic Republic girabe bwefaanana kwegamba logica teriyo demokrasi just bino bikokolo lwaki nkirese nkijje ku kiri kye bagambye musimayi bamusibe sanction tulwe ebintu biteeka mu society ne tubikungize ninga tebiriyo bituttira budde bituttira abantu baffe resources zaffe bujanga tuyimba demokrasi twagenda mbibina byobufuzi biri gumu nga tuvudde mukulala kwa 2 gumu ne tugenda ne tuyingira mu bibiina nenjagala ombuli how many have we lost tufiiriddwa bimeka nga tuli mu bibiina bya bufuzi kumala umazi biseera ate katize kankubulye njagala ompe ensonga lwaki fiiko banja president okuva mu gwe sigamba Museveni tugeze ne baba Kyagulanyi oba nga mpe ensonga emwe gamba president ave mu ntebe nze jemba ntu nizo kama mfuze buli very good kati nze njagala okule kuva ddinga abakulembeze obalowooleza kuba ffe tuli baana bafirika kabaka yafuganga n'omulangira alinze bwakuwa obwami oli mwami bwatakuwesigadde mu kopi kuva ddinga tukayanira obufuzi mu setting za Afirika magulu meeru ye yajja kengezako gati system mwe tulwanira bino bina bitulaba bivolongoto waliwo yabidesigninga tulitwaine enfuganga iyo etambu awaddemu okulase nga teryanyega yadde teryagamba nange njagala kufuga nga n'oluwalo tulutwala buli mwezi nga n'okuyimba okusinga obuza batabani ba Elishama wamala nga omuyimbi asinga agenda mbuga ne bamuwa ettooke n'enkoko ye muyimbi owakabi kabaka ye yabeerangawo ebiseera ebyo nga tetubweyagala katalo okuba n'olusuku njagala ombi ekata government biki bimeka byeragirawo ne bigane tugaana okukola omu Uganda twafuuka lumbe omanyi olumbe olumbe olw'omukolo nti wali babya lumbe Uganda twafuuka lumbe kasatuka ku lumbe jatuleta amazi ate mina bye mu ngamba oba onookola oba tookole n'emmere ojja kulya oba onookola n'omuziki ojja zina oba Uganda lumbe oba okola oba tokola ojja kulya kati Uganda gye tuli mu lumbe buli omu yenna nnyini lumbe kafiirwa muntu atudde wali banaye tukole kino nga ani amufa akayagala yakola
Fake Media. Ate yanzige Tamale Henry Zaituni bonna tuli nabo tuline Bagman Rasta oba gundi neberenga tujitenga Fake Media with the Rasta Janno era Katonda yasinga omanya Fake Media alongside a Rasta in Adigeto obulamu si bubi Katonda akyatukuuma man webale kujja tulaba otherwise ero program zibadde za meeting kuva saa nga 8 eyo ne mu meeting z'abasajja nsooka tugenda tufunayo program kati twasaseeyo enkoko tulinayo enkoko ze twafunyeeyo ez'okulunda jja yatugabiridde kati zezo programu meeting abana ate tuvayo bakansa ne bajja batukyalira wano mu gate era nga ye bagenze so ku one love and respect mwana yo tubadde emirimu jjajja mwafunye bwagabira abantu kulunda kati ffe tugenda sooka tuzikuze bwe tumala ozikuza then tugenda kukola ebintu biba bisatu 1 tuzitundako ku bbeeyi eya layisi nisobola ofuna kasente ate akakola emirimu emirala 2 tugabirako abo bwe tumanyi nti banaku nemago ne tumwako enkoko 5 agenda zitunda afuna ekyazza eri omumu ente egenda omufaako ffe katuguze naye tuba tulina enkoko 2 naye tunakuzako 150 tetusobola muvunaana era 150 ekikuze kati katumuwe ku ezo kati nakibeera nako mwezi gumu wadde mbojjirya bw'aba ayagadde naye ate ffe tumukuzeganidde enkoko ez'ettaano ze tukuwadde singa ogitunda 3 emitwalo 15 osobola obaako enjawulo gy'ofuna then n'ekyokusatu still twa project nti project bwetandikako si kirungi giyimiriza twali twatandikako mu kulunda naye banga eyimiridde katwagizizzaawo buza kireze ensonga ey'okusatu twagala kuyimirizawo project ng'etambula eyamba wange era tugende esaka obusente neyeyamba newa abantu essuubi kyekyagituzisizzaawo neyanziza njagala tugende ku nsonga yaffe era nina kyenjagala naye nina kyenjagala osooka oyiseewo wawulidde ku nvumbo yateredda ku speaker nagiwulidde mwana era nga fiko enaga nti nze buli kantu akogwa mu Uganda wano mbozi nga bakakoledde mu nkukulu naye nkamanya era envumbo nabadde ndi awo nga ngiwulira bale njagala twogere ku nvumbo gwe egasiza wa Uganda goba kale waweetagasiza Uganda kati ate nno mwana tebibuzo byombi obiza birina ansa nti egasa Uganda ate sitirwa wetuka nga tegasa Uganda ng'egasa abazungu kati ffe tugasa etya lumu Amini president yafa yali yafuga 7 mpaka 7 yagoba abayindi n'abayisirayiri n'abangereza yabagoba kwegaba Asians specifically na bannaabwe naye bawa abagoba ensi ne bagisiba natti gun make research akatale keekatwe Amini yabaga mugende buli omu akole kyasobola ne batandikawo akatale keekatwe just because eggwanga balisibye envumbo eggwanga libeta Islamic Republic of Iran balisibe enfumbo mu 1978-79 nga likoze revolution ne balisibe envumbo essaawa zino babuusa n'ennyonyi kyengezako ga nti omuntu lwakunyigiriza ennyo ofuna amagezi nti akugoba yakuwa ekkubo akunyigiriza yakuwa endowooza so kati gwejokomuga temujja eno stiru kiba kitumala kitukolera buli babasibe envumbo temulwana era nze wenkyusiza tekusaide nenga nti kiyamba abazungu ffe tebina kye bitugasa anti yo omuzungu bwanaga nti ani tetumusibye envumbo gwojja kwagala okugenda ofukamira bw'oyagala omunaye mutujjeko embo bambi ng'olwasigazo kati niyo colonialism obufuzi bw'amatwale obw'omukateni ku ebyo nabo bikola obufuzi bw'amatwale baatufuga kati balina onyawa we batukwatira yatuta n'atuzza mu kye bayita Commonwealth buli nsi gwe nafuza kimanyi ina okubeera mu that's another form of kutufuga mujemba ole sente okwo kutufuga gwe lwaki ompa sente tugeze ez'ekibiina mbu kimanyi kusomesa mindset nga tosobola kumpa zizimba luguudo lugenda kukola bintu njagala obeyo project emu ey'omuzungu yali asponsorinzeeko ng'erimu okusikiringa omwana w'eggwanga mu Africa mwonna kiriza yetakuyamba kubaako kyotegeera yakkonya bukonya kukumalira budde so kati envumbo kwekwasa kuteekawo kali kuteekawo kano naye nga tebiina mulamwa tebiina biri bumezi just bwe bityo Fake Media kali tukomye ku envumbo abavumbo abazungu bebasinga okufunamu nti abanoonya wakukwatira era naye akimanyi nti bwakusiba envumbo abakunoonyayo bunoonya just jangu naye abatalina nnyo kyamaanyi kyakkoze ebanga sike yakulukanga baana
edda nga twakulyanga mu byalo nga bateekamu obuntu obufaanana enkima ne zidduka ne basimamu obuntu bwa teepu ziri kaseti zedda ne kabire mu pempewo ne kafa naye Katonda bwe yakuvanga mu akanywe ne kabuka ne kagwawo ne kamanya nti si buzibu kolo wasanga kasuli yenna bamulidde oba omuwemba kize yabanga sikeya kulo kukanga naye omugezi bwamanya nti kati gontiisatiisa tolina by'omugamba sadly ekiringa ekyokusatu osiba otya omuntu envumbo gw'otakakasa nti alinayo yaddaako obugagga akabiibibi ewuwo anti yaganze sinayo ebibaja ebine bikabakakapa katwale nze tiketi yange yebukeddeya neryewo omwami we emagogo ebusoga naye kitegeeza gwe twala ti psychologically gwe golinga agugumulafu abantu ba bulijjo tulowooze mbu okoze ekinene nnyo era you have reacted kati ate nze wano wenkiwunzikira nga ngamba abantu baffe aba bulijjo okumanya bino tebirina mulamwa agamabaati gavamu kwe gagaali g'ekkalamojja minisita w'ekkalamojja n'omubeezi w'ekitutu n'ennandutu be baalina obuvunaanyizibwa okusooka era ku lisiti kwebali naye waliwo abamu abaawulirwa nti ye agakuba ne ku kiyumba ky'embuzi oli naakugamba muze baagasanga agoli baagasanga mu adiweya omulala baagasanga mu nju ya maama we kati omu naakugamba nti nze agange olwedi nali nina application ye nali nina okusaba kw'abantu nga baagala okubayamba ku kyaki yaabwe oba omuzikiti oba essomero liri oba omuzikiti era nze agange we nagafuna kituufu gaje naye gaagali ku muzikiti n'abajulizi weebali ne maama kadaaga yagamba ani agammanja nze any commission I've ever got nze baddenga donation ku bantu yanite yabagamba nze ne kiyambi wakaga ye yamanya nti weegali bagamuwadde already yalina abaagasaba kati wenneebuliza gwoddira otya omuntu akulaze kwegamba ekkuba ettuufu weyateeka ate n'ogamba bw'omusibyeko envu okanya n'abagamba nti okuyisa ebbago ly'ebisiyaga abazungu bayitiddemu kino nnyo era kekabadde empunzikira nti baatuteerireko bali ababiri nandutu n'ekitutu n'ensonga ya sipiika lwa tteeka lya bisiyaga that's all lwaki tebavunaanya Asumani Basalirwa anti kati palamenti buli wokwata ekyennyanja bw'okwata ku mutwe kati palamenti bakutte ku sipiika waayo abala bonna bagugumuka olida Asumani Basalirwa gwetogere ye olida alina envumbo ze nazo ozijjukira kwiga bakutte ku kyennyanja nga banakera kumakinaga ham 7 tuyinza obutamukwata kutukwate ku IGP kayihula tumugobye ndi banoonyamu ebyo byebalowooza nti gino emitwe minene tukangekanga bala bagugumuke enkyo jagalula ba MP baga why naffe tukoze kino kanaffe leteeka tuliganye naffe neno nti because mbw aliganye lwansonga olaba basibye sipiika ne minisita gundi nga bwe tugete basikeya kulo kukangakanga bano abasigadde basanyukidde ensonga eno gwe kitegeeza gwa ebiina na mulamwa yadde era n'abasanyuse bw'abanga tawagira amongi just tamanyi kyawagira kumweze mba mpagira amongi era njaganya kyekiringa gwe fiiki n'oŋŋamba nti tugeze ajja atya omubanja naye ogenda kumulabisa paka nga akusasudde kati ate nga bw'omulabisa nze enfunamu kati mba nsaba aleme kukusasula oyongere omulabisa nze enfunemu nti bwe basiba amongi ne bamugoba nze ayagala amongi wali e Uganda njaganya bujaganya abeerewo asimanya akole ttiimu z'emipiira ebukedeya bakole simanyi biki bakole ebintu wano e Uganda nga tazibbe zitwala eri nze njagala bamusibe kala asigalewo wano ate bonna njagala babaggalire bonna muzireke wano nze sirina buzibu fiki ne bwonzibako sente n'ozisiga wali nze si musajja wa demokulasi onyuma demokulasi tekiriiyo teri kati demokulasi ki mu Luganda olaba nawe olowooza bulowooza omwangu agenda ga demokulasiya enfuga ennungi aganyulwa very good kati njagala mpeyo ensi bbiri ezirina demokulasi kyekyo tekikyo kiba kya demokulasi oli akusibako obusibi kintu naye nga naye akimanyi tekiriiyo kinga fighting kwekulwana eating kwekulya demokulasi kyeki nti gwe singa ogamba nti tugenda fugibwa kabaka n'abaami be n'abaami b'amasaza simanyi abaami ba kabaka basaabataka oyo ye demokulasi wammwe ebungereza eba eriyo demokulasi lwaki n'abakyala yafuga oba kabaka ogu bw'avaako mbu asikira omwana is that democracy exactly ate mu democracy the majority abangi bebawangula naye gwe lwaki mu America electoral college ey'abatono esalirawo abangi atwagala Trump nedda ffe tulonze gundi Biden is that democracy
era nga mu democracy mubamu n'ebisanja zirita term limit gende Germany ombulire yakabafuganjira maka batwala obo tegera logiki teri kye bayita democracy wabula mu nnonda gye mulonzo okwefuga yeba democracy. Okay, mwe je mutwala ngamwe katujjewo kire ekyokulowooza democracy simanyi kwekulonda simanyi okukola ebyo byonna bya kifere singa Bungereza eziri mu monarchy. Exactly ye ina democracy ki uyi democracy waabwe nti kabaka tagambibweko bwako wa prime minister agenda nga balu tayina na gwe yebuuza tayina ye muntu yekka ina ATM mu nju genda mu lubiri wa kabaka e Bungereza ayina okulanyika banka ke munju ke ga munju gere nyangu sente ezo zibaawo taba na passport taba na number plate tayina visa ya date kati wataba kati je yetagachi kati oyo muntu ali above others kwe gabe tuita mbu bigger than equal kwe fena tuliba human egwe ne twamba oli muneno singa abalala so kati bino tebyo na makuru nti democracy kati bo bayimba democracy simanyi gundi democracy batagadafi ne tusirika nga tulaba ne balwanyisa Mugabe ne tusirika Mandela bamusibe emyaka 2 mu ejo ejekutte kyokka ngo jeke ejekutte libajjanga bamusibayo ogumu emyeze gumu namwezi nga kumpi emyaka ngaga bagenda omutambu simanyire erizidinga akaddi yako wali omusubira kukola ki omboide je nkafunye sebatuga babasiba 2 mu musanvu wale gine je yonga emyezi omwaka amayiza ali myaka nga 3 plus nga musajja wattu akaddi abo bennyini be basudde Sudani ne bagamba Bashiri bamuyodde bamutadde kati Sudani dagalo bekuba ne Buruhani bo bagamba democracy ne bayiwa mawanga gaffe eganga bagono ne kate onde bo bafunamu Democratic Republic of Congo labambu Democratic Republic jirabe bwefanana kwigamba logic teriyo democracy just bino bikokolo lwaki nkirese nkijje kukiri kye bagambye musimayi bamusibe sanction tibulwe bintu biteka mu society ne tubikungize ninga tebiriyo bituttira budde bituttira abantu baffe resources zaffe bujanga tuyimba democracy twagenda mbibira byobufuzi biri gumu nga tuvude mukulala kwa biri gumu ne tugenda ne tuyingira mu bibiina nenjagala ombuli how many have we lost tufiiriddwa bimekanga tuli mu bibiina bya bufuzi tegana kumala mu mazibisi bisera ate katize kankubulye njagala ompenso nga lwaki fiiko banja president okuva mu gwe sigamba mu 7 tugeze ne baba kyagulanya oba nga mpenso ngemwe gamba president ave mu ntebe nze jemba ntu nizo kama mfuze buli very good kati nze njagala nkule kuva ddinga abakulembeze obalowooleza kuba ffe tuli baana bafirika kabaka yakufuganga n'omulangira alinze bwakuwa obwami oli mwami bwatakuwesigadde mu kopi kuva ddinga tukayanira obufuzi mu setting za Afrika magulu meru ye yajja kengezako gati system mwe tulwanira bino bina bitulaba bivolongoto waliwe yabidesigninga julito ine fuganga ijo etambu awaddemu okulase nga teryanyega yadde teryagamba nange njagala kufuga nga n'oluwalo tulutwala buli mwezi nga n'okuyimba okusinga obuza batabani ba Elishama wamalanga omuyimbi asinga agenda mbuga ne bamuwa ettooke n'enkoko ye muyimbi owaka bikabaka ye yabeerangawo ebiseera ebyo nga tetuweyagala katalo okuba n'olusuku njagala mbi kata government biki bimeka byeragirawo ne bigane tugaana okukola omu Uganda twafuuka lumbe omanyi olumbe olumbe olw'omukolo nti bali babya lumbe Uganda twafuuka lumbe kasatuka ku lumbe jatuleeta amazzi ate mina bye mu ngamba oba onookola oba tookole n'emmere ojja kulya oba onookola n'omuziki ojja zina oba Uganda lumbe oba okola oba tokola ojja kulya kati Uganda gye tuli mu lumbe buli omu ye nannyini lumbe kafiirwa muntu atudde wali banaye tukole kino ng'ani amufa akayagala yakola so kati eno system yonna etuzzayo mu volongo tetugenda maiza nga tugawa wamma buli omu kwefaako tukiyita community blame buli omu anenya munne go n'omubi oli community blame okukanya n'enfuga eryekomewo nze nakabaka busoge nakyabazinga nga be batutwala ne bwe tuba tulimu eno republic state nyenze kyessaagala buli omu ajjembo ayagala kufugamu n'atabitegeera ayagala kati nze kankuweyo abantu basatu be twalonda okulonda okuwere twalonda babbulooka b'amataka ekyo tokimanyi babbulooka b'amataka be bachairman b'ebyalo be bakansala be bameeya babbye ebibanja by'abantu batunze abantu ku mataka lwansonga twalonda babbulooka abasinga second twalonda bazanyi bazaala kansala ali wali ku betting mbwasiba kapapula naye nga ekanso gwe balonda kati oyo omuzanyi wa zaala omusuubira kukola atya nga atuuse mu ntebe kati n'owookusa twalonda ba idola kyekiriwo oye kiri kitya nze ndiwo ani tumuwa akalumbu vibe
nze nasanga kansala sijinza kugamba zoni mwali ng'ayimirira embuuza omukazi kansala wa zoni abakiikira koye wuuyo wa municipality ne mubuuza oyo koye oyo naye nga gwembuuza gwendaba naye nga sikikkiriza nti ye kansala ng'akubye empale ya jenta agifunyizzaako bulungi engatto nnume ey'obugwa temuli yadde stocks naye ekisinga okwewuunyisa ng'essaati gy'ayambadde ebabiridde ekitogi wano ng'akutte akanaanaasa ak'ebitaano kaali mu kunywa ne capati bbiri aluma kukuba ali mu kunyuma n'abannaawo ne banga wuuyo kansala waffe akutte omunanaasi n'akacapati ku kkuba engatto ennuma ate n'afunya wati obugulu busiiwuuse naye nga ye kansala nti omuntu atasobola kumanya nti bwe ntuuka kweno level olina okwekyusa ne mubuuza akola mu nti ati munnayi babbulooka babeeraawo ne munne wuli akutte obuwulire ng'alina ne munne akutte anti babbulooka baji bagula akawulire kamu ne bagabana ani nakawulire kati tumaliriza nga eyo sisitimu mwe tuli oyo omuntu omusuubira tuuka eryakuyambe naye ajja ayimba democracy naye nga ye amazima agamanyi instead of democracy lwaki tusaba development ziri bbiri democracy and development njagala development Gaddafi oba ofuze emyaka 4 mu emeka amazzi gabwerere emmere yabwerere mafuta gabwerere muno mu ddungu naye amazzi gabwe buli kimu tusomera bwerere eddwaliro byere kati nze mba njagala democracy kyeki mwana abaya akakula account n'eruma ogamba olufuna olubuto bweppa otandikirawo sasulu olumuzaala bweppa mu ddwaliro ofumana 15,000 ezeewaabwe n'akawunti y'omwana ng'eriko nusu kakaaga mu ebi eza $. N'ogenda otandikira olabirira omwana olugiraagiramu ogenda ku ssomero omusomesa bamusasula dde essomero gye liri zimbe n'ebikola gyebiri omwana atwala mutwe kusoma nadde eka n'atuula kati go ngamba otya mbu simanyiddemu okulasembo yabafuze bubi n'akwata eddungu n'alifuula Mekka kwe gakyengezako n'akwata eddungu n'alifuula amata Libya n'agikyusa nga abantu bava wawa ne bagenda basomera e Libya kati gomuzungu najja oyo mubyerayo mu baali aba Nicolas Sarkozy Silvio Berlusconi ne Barack Obama bye baatu ne batta omusajja oyo gye bayita NATO lwaki ebintu bino mbireeta nti bali bayina bikookolo byabwe ebyokutuusa ensonga zaabwe naye gwe omugezi byonna olina bizingako n'obiteeka wali n'otunulira abagendayo okulaba nga babayambako okulwanisa alemeddemu bo bawa amagezi tano tebalina kye bagenda kukolawo yadde era eyo baddukira wabi ekisooka tosobola kuddukira muntu alina interest omanya abazungu abalina moto etalabika interests first kiki bafunamu gone bojja ng'obuukabuuka otya bafunamu ki kati gune bonoogera tugeze n'otuuza Queen wa Bungereza mini kabaka wa Bungereza Charles ne mukkanyo bali kishunako prime minister Besigye yatuula dda n'abasajja abo bagoloni simanyi Brown n'atwo nabo ne bamugamba why go back to Uganda the Queen cannot accept that kuze joddukira si nothing gwe bakuyambe ki kyakubiri Uganda buli lunaku olukya eyongera okunywera si ekyali eri Uganda zikatika nkuwa ekyokulabirako Museveni yagenda mu nsiko mu 8 mwaka gwa 8 lwaki yali successful olowooza olw'ensonga ezi esooka yali ali ku rutinze kiruyita Fronasa ayinawo abantu be abalwanyi be abantu yali ayinawo design ye kyakubiri nga gavumenti already bagiye kwa 79 gavumenti bagikube yamini amajene gajulika abamu simanyi bakapude kyali kipya kyovola baye yina bukadogo bu trendi n'abakubanga ne gavumenti yeterezezza kino kyali kyangu kya kusalirawo naye sawa zinayina emitwalo obemeka naffe tetugimanyi okay kati muggumivu kyekitegeeza nti n'omuzungu okuyimuka obuyimusa eri ajja akole mmwe bye mwagala si kyangu kiri kyali kyangu nti yali azze ye ayina ozali lutwa yali obote nga bamukomezaawo UPC nga tanneetereza exactly batagala ate bo bennyini balina olutalo lwabo bakyolina abalango simanyi balwanagana omusajja yabayuza buyuza naye ye atula butuuzi wali n'alagira bring for me Mumbe and his family lwe lunaakukima nga talina ne gweyebuuzizzaako ate kati yakola eki I'm told nti omusajja yali agala kukola yera republic kigambo omumbere akuteko ku Uganda ne ku Congo yakola ensi gye bayita yera republic nange nali badde president sikikkiriza era Museveni muwa credit gwe n'okera ku makyambo okayanira nsalo ya Uganda weka bakayinkyaka omubuuza akazinga k'emijingo Kenya mbusi yakalumbira tokwata ku nsalo ya Uganda yo credit yo tugimuwa nti waliwo ebintu ebikolebwa nga 5 tulina okusalawo for instance nze katika nkuweje ekizibu ekibonyabonya Uganda era lwaki Museveni nze mmunenya enewe Katonda ansonyiwe Museveni yayonoona Uganda atya
waliwo omusajja bamitanga General Zanzu mu China enkadde Japan nk'abasajja ebintale ezedda yali atudde mu lutalo wali balina olutalo lwe balwana kati mu kulwana nga tuli treating mu biri fresh lweze bujja baba batudde kiyambi we najjamu kwa kanaga kino manchi endabye nti nedda otawuli tugenda tusobola abasajja batulibwiko yo badde oteso ko yituddeeka osanga tunafuna ne jeddala namuganga manchi endawooza nti nedda mukubo njazika ku mutwego ko yengo kuwadde nakwata ekitala nagutemako naguteeka ku kitala nagusimba wakati mu nkambi naddayo nalonda kiyambi omula namuganga gendo gamba abasajja tugenda lwana ne buli kwe yagamba nga tugenda lwana olaba yatemye munno omutwe yamaliza balwanyi ate ne bawangula Museveni Besigye yakera kwa jana yeraiza Besigye simanyi president kwata treason tobaayo no koti yekola njagala mbuli enseji gye beerayiza singa yamukuba kayondo ku mutwe mbuli munayose yabadde alimanyire saawa zino noli avudde erize gambe tuyina abantu besagala kukuba mu bituli ze nina abo bakabe manyi katonda abasaasire ngateta kuba mbitu nga womwogerako bomwonoonye naye ngogabwe katonda saasira bakulembera nakugamba ofuna kawumbi nga yakayingira mu parliament yakawumbi kalamba omwaka ogwo akawumbi nga katudde wali nozinga noga tulonda kiki kino naye tugenda mazanga banenya Museveni banenya Bobi Wine principal banenya nebyo tugenda bizaayo tuddeyo eri waggulu tugambe ekizibu kiveeri mu bali abaali simanyi sanction abali simanyi tuyise endagaano zino simanyi tusibooli tugale oli Amulama ke twaze nago crimes and drugs ogonna kujja kongera wiki yaga kuse dachika zetu wetu inasa tuzikwasakanye bulonje bado ina kwaita agano waliwo abambokolako waliwo wabweru waliwo akolako wabweru awo akati njagala nkubuuze gwenga gwe awulira reasoning iyo ajja kusoka yibuuze oli muwagizi wa president Museveni siri muwagizi wa president Museveni naye mpagira government ebeera mu buyinza ngama owagira government eriko ejje kusangi impagira government ebeera ko ati ne wekera ku makyali balangirira principal era nze mbawagizi wa principal aliko government eriko je mpagira ne Bible tugamba kiriza mu government eriko kwa tomanyi bwe yakola ki bwe yajja kusange ngo oli mulamu second nze ndi mulasajjo yachuka nenva mu kiri kye tuyita system endala ne tugenda mu kye tuyita oburasta kati oburasta bwe twayingiramu is another code code etya nti tukiririza mu ekyo ekibeerawo kye tuyita reality amazima kati amazima agegaki omwana wavudde ku ssomero jagamba taata bampadde ekibuuzo who is the current president of Uganda ogenda mugamba ne woba wagira munaye Mao namugamba aliko ndi General Museveni reality part of it gye tutambuliramu abarasta ndi tetukyerimba government bweba yeyefuga gye tutambula nayo is the righteous government kati za you reason out ngankulaga nti no government erina kubeera ogomanyi kyagatasa siriyo ogwalo ne Mr. Museveni omukyalo ono yakafa wa FDC ye bwe yafulumanga eggweru wa Uganda nga bagamba eri Uganda yange nze nemuŋŋawo ya politics n'agamba koni I would have joined you but you kill innocent people kati waliwo katuuka akaseera nga si byamalala nga is reality kati nze Museveni simulabangako sisuubira mulaba mpulira kwegamba mulengera ku TV oyo Museveni nenga byolaba obigira okay neyanzege budde nako tuddoseeko kale soko okyuse anyway Enefik Media. Tebasobola muwangula second nze ebyendaba byasobola okukola tebanatuka ku level ebikola ne Kano Besigye atasobola ate Besigye olw'ensonga Besigye yafulumira mu busungu essaawa zino omusajja gwenyinza okugamba atayinza osobola ejje n'omuntu olw'ensonga ejje n'omuntu ne waddayo mu nju mutugeze mu gavumenti ani amugamba ki ne mu opposition ng'ojjeko bino ebya ye kyengeza okugamba omusajja alina administration character nti waalabye ensobi asobola okumanya tugyevaluatinze tutya tamala galippira buli kintu. For instance, lwaki tugeze omusajja nga Tumwine bwe yafa yakkiza najja harmonizing kwamanya bino si bya bufuzi, this is a national asset. Omuntu afudde tinga eggwanga libadde limwetaaga kumune yateekebwamu ssente z'eggwanga tugeza trainings akoze ekyo tuuka ku eyo level naye bw'atuuka mu buyinza abo abantu ajja beetaaga will command najja nawe ekyogamba from ghetto ndi waliwo character gitunoonya mbungi gyenga nze kubuli abantu abali ku opposition wano Uganda bali aba
Samuel Lubega Mukaku ne Jeno Mugisha muntu Lubega Mukaku aliko opposition. Samuel Lubega Mukaku gende liba kwe Samuel Lubega Mukaku ne Mugisha muntu wali ku opposition. Mukaku ebimutabudde ze zino disappointment simanyi za Keyini Abero simanyi people power bye mu disappointing nze naye kitali ekyo tano tuwuliriza naawe egende eri banaye bagambye erindako so kati ezo disappointing zaba abasajja ze zisinzo leta mu obuzibu Mukaku okubanga atandise okuba atenga alwana na banne okuva mu 9 nga tuli mu constitutional amendment olaba Mukaku kati nze ndata nikolaba kabaka ze tata yavuluma mu nju nga bagenda mu matikkira ga kabaka bamuzze naggala bitata nga ye mu megganyi meremenyo mu megganyi nankube ekya meremenya yeri kitange tata oye meremenya abudu meremenyo mu megganyi musajja wa meremenya omusimanyi mu megganyi wa kabaka yoyo mere babuza meremenya naye nze njagala nakuwa bwino wa meremenya teryamu manyi okujja ko family munda yenga ye meremenya soko ogire mwana yenga ye meremenya yejali kati meremenya yafa mwana tu Katonda yamugerera boyi nafa naye ng'enfa era mwana kyonna kiri buli omwayi na kike kyayogera otherwise naye nga bwe kityoze ni mutawoni wa meremenya kasa tugenda wonze ekigambo kye kisemba singa obukulu mwana ebyobufuzi these are politics poly means many tricks era nga omanyi nti buba bukodyo kati many games politics asinga mu buzannyo buno yawangula naye obuzannyo buno mubaamu okubba okuwaayiriza okutemula okuwa obutu okulima buli date kyolabaga is a date game lwozo kadi very many tricks ezikozesebwa oli okuyita era omuntu agamba nga nti banzibye oyo omanya ye musiru ate date game n'okubba kubaamu ate nga naye yayingira yatutisatiziza byonna bibaaye era naawe genda obbe politics are date game why because they are politics many games so kati bayuti mwenna abali eyo genda mu police ngo unanye ebintu bibiri ogenda kunoonya sente kwa bagufuula mulimu ng'ogenda kufunayo sente bwoto ogenda kufuna sente olina gwogenda luwanirira ensonga ey'okubiri genda mu byobufuzi ng'otegedde nti kano kazannyo nyinza n'ofiirayo you can die from there so conclusive empunzika ngamba nti abavubuka mutegeere politics kazannyo politics teyanza sabotereza ekyoma ekyo neyanze tuzze nno natulina omulama mulala naye tuwunzikidde ate tuli mu politics so paka wiiki ejja program ya Rustin ejja kubeerangayo buli lwakusatu ejja kubeerangayo every Wednesday ejja kubanga kweri ku mukutu gwa Fit Media YouTube channel tugibateerako era nga musobola okuba mugifuna budde bukisajja kuba 11 ez'akawungeezi musobola okubanga mulaba Rasta. Yeah man. Ghetto. Ate no topics nyingi mwana. Tulinayo crimes and drugs relations in ghetto. Tulinayo sex workers, under sex working in ghetto. Je guli mwana ba under age sex workers. Mu ghetto je balinga gwe mulimu gwakola. Bana ebingi. Tugenda kwa tukola ko mugamba nkumire mbere bulungi. Yeah man.